abayewunzi kati tugenda kutambula nabo kale nga bulijjo nsooka babuzaako mwenna bannayuganda gye musinzira okulaba akatambikano kwetula institute nakansuente buli bulungi nsookera mu ggwanga lya Amerika bakomredi mwenna banyapani basawo mwenna balengera n'abambi gye basaba ne banabafe balamusizaako buli ssaza lyonna gy'osinzira okulaba akatambikano kansuente buli bulungi webale kukola bwenva mbanjolekedde eggwanga lya Canada mulamusizaako mwenna bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatambikano mu ggwanga lya Canada buli ssaza lyonna ekibuga mwoli nkulamusizaako kansuente buli bulungi webale kukola bwenva mu ggwanga lya Canada mbanjolekedde eggwanga lya Bungereza mbulamusizaako banyapani basawo mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ya mbatumiddeko mwena bali mu Bungereza mbaagala nnyo bwenva mbanjolekedde Ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizaako mwena bannayuganda abawangala ku Ssemazinga Bulaaya kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mwebale kwagala nsi yammwe ya mbatumiddeko mwena bali mu Ssemazinga Bulaaya bali mu European countries mbaagala nnyo temujjankooko bwenva mbanjolekedde Ssemazinga Asia mbalamusizaako mwena bannayuganda abali ku Ssemazinga Asia kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mwebale kwagala nsi yammwe ntumbudde nga bano basuubiza nti ku ssaawa zijja kuba 3 nga sibuuse mu ddakiika ate maze n'entumbula mwena bali mu Asian countries mbaagala nnyo kati mbasemberedde ku Ssemazinga Middle East kale mbulamusizaako bannyinaze mwenna baganda bange bali mu Ssemazinga Middle East kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo batumiddeko mwenna nga buli muli mu nsi ya Mwarabu kansuente buli bulungi bwenva Middle East mbanjolekedde Ssemazinga wa Africa kale mwenna batumiddeko bannayuganda abali mu Ssemazinga Africa buli mu gy'osinzira okulaba akatambikano kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo buli nsi mwoli ng'oli mu ggwanga lya oli Ssemazinga Africa kansuente buli bulungi benvaawo olwo mba nsembedde wafu mu Uganda mbalamusizaako bannayuganda bali mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu Masekkati wepo nammwe abasangibwa mu Kampala mu Mukono Wakiso kansuente buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu okubasembyayo Eva Kabira Kakodyo kansuente tekibanyiiza bwe mmala okubuuzaawo mu makkati awo ne mbatuma ngenda kusaba n'obuwobefu munnange sharinga video mukimanyi buli notification tezikyajja wenyibwa ekitabo abukwatamu weyakatuuka sharingira munno buli omu olina option ya kusharingira abantu 10 sharingako 9 emu gy'osigazaawo ogisindike ku account yo oba ku page yo atasobola kufuna mugguukiriro ku page eno abenga asobola okulabira ku account yo oba ku page yo awo tuba tusasanya information mulimu gwa kusasanya information ogwaffe kwa kujja kubyogera kulabisa kugasaka mugwamwe gwa kusaasanya na kulwana ntalo ekiro n'emisana gye mutabera kale batumiddeko mwenna abadde shift mu kulikeyo tuyingidde mu night shift ne tunalekawo abasezi ba night dancers nabo nga bagenda okukola emirimu gyabwe kale mwenna batumiddeko bwe malo babuuzaako bwenti njala mumpitira abantu bali wamanga alright njala mumpitira yoseriti bahabulwa mumpitira mutabani mu Muhoozi Kanyero Power mumpitira akulira ekibiina ekikettera munda mu ggwanga ekiketta amagye Ssemwai James Birungi wa ESO no wa Crime Intelligence njagala kuno kubereko Ssalonga Mulenge gyasanga Kalo Charles Peter Mayiga abalangira n'abambejja basaba ne bannava abakungu b'Emmengo na buli muntu yena mu Uganda ayagala enkyukakyuka nkwetaaga kuno njagala mumpitire Mpuuga de Mapuuga wayase abere kuno ku video eno njagala mumpitire enkuusiiri yakapale azini nika abedi bwa nika abere ku video njagala mumpitire enkuusiiri abedi bwanika azinika akapale abere ku video eno agibereko bulungi nnyo n'akabinja kaabwe aka DP block njala mumpitire kondikiza besigina abere ku video eno njala mumpitire kale kyezikayihura njagala muntagingire kale kyezikayihura njala mumpitire akabinja kaka boda 2010 nawo kabere ku video eno njagala mwenna mbere ku video eno abazadde mwenna ng'oli mu Uganda ozaala mwana ali mu Uganda ali wakati myaka 18 ku myaka 22 nayo kwetaaga kuno njira mumpitire UPDF ebere kuno n'abajukulira bonna ne DDG Drinking General oba Genetically Modified General GMG naye abereko kuno sagala barisa olwokuba nti obudde bulina kutulina butono njira kubawo ekigulalugi then tuva mu kigulalugi tusimbule video alright Kansulanti President wange manyali mu kubaddayo nekino ekigulalugi njagala kigende eri Yoseriti Bahabulwa Polisio n'abantu bonna muwulize bulungi nnyo ekigulalo kikyaleero njagala kinyumire buli muntu yenna ngenda kijja mu lugero lw'entero bagamba wano oba olufumo lw'entero bagamba naye nga abantu abasinga obungi olw'okuba nti Oluganda ffe tuwoomera ate tulunyumirwa abasinga obungi temutegeera lwaki twogera ebigambo bino mu kigulalo kikyaleero ndowooza kankijje mu lugero olugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepo nowozika ngo yamuyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu nowozika ngo yambe ekkiriza
Mmwe mwenna abagoberera ennyimba za Kadonkamu mwawulyako oluyimba lwe bayita ekiryo n'ensujju olw'omugenzi Erimaani Basudde. Yayimba ku bintu bingi n'agadde musajja munnange kendeeza ettima. N'akulaga ebyafaayo bitingeri gye bitambula muti oyinza okukola omuntu ekinowooza nti omulumiza naye nga toyabekkiriza. Wengenda okujja ekigwalo gikyaleero ate tusimbule. Mu kigwalo gikyali njala kiweereza Yoseri, nkiweereza mutabani Muhoozi, nkiweereze James Birungi, nkiweereze ne poliisi n'amagye ne SFC ekigwalo nkibaweereza mwonna mukiwulize bulungi ekibatuulemu. Ekisookera ddala nze omanyi akola obulungi yeebazibwa n'akola obubisi mwebaza. Mu kigwalo gikyaleero njala kiweereza Yoseri ne banyambi banno mwenna abalina cow mentality, abalina endowooza y'ente nga temutegeere entegera yammwe nga ntono nnyo, nkibaweereza olwaleero. Lwaki entegera yammwe ntono nnyo? Mu nsi yonna Uganda w'osanga omuntu ng'ayagala emirembe n'okusinga oyo ate akyowoola emirembe. Twagala nnyo emirembe n'okusinga oyo alowooza nti ali mirembe nga yeetoolodde mmundu n'amasasi n'ebbomu. Twogedde ebigambo bino nga tulowooza munaafunamu obwongo. Naye okuba nti mwayonka nte ate mulowooza nga nti ebiseera ebisinga temulowooza nga mugenda okukola ebintu. Kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'ofundika muyambe ekkiriza kijjira wano. Ku lunaku olwokusatu najja nenkola video wano. Bemala okukola video nengipostinga ku social media platforms zange zonna. Nemmala nenzijja nembawa security alert. Nemba buli biki ebigenda okubeerayo byonna bibagenda okukola. Automatically babikoze. Kitegeeza nti basajja bati balina amagezi. Ne bw'oyogera ekintu tabasigala bakikola. Naye kye bakoze beerabidde nti batuyambye buyambi. Era wano Mpuuga Abedi Bwandika ne kagurupu kamwenjagala ne Museveni wammwe muwulire bulungi nnyo. Lwaki mukola ekintu okulumya n'omusika muyambe ekkiriza. Olunaku lwaleero omukulembeze w'eggwanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu asobodde okutambula n'agenda mu kitundu kya Greater Masaka okubuuza ku bantu be n'okubalabako, era atambudde bulungi nnyo okuva ku kitebe n'abamuweredekeddeko n'agenda n'atambula bulungi paka e Masaka. Bigambo bingi byayogerwa ebintu tujja kgendayo. Naye President bw'atuuse ku muguukiro oguyingira Masaka gye tuyita welcome, basanze kye nayogedde ku Lwokusatu nga nkoze posti. Amagye, poliisi, SFC, kasasiro yenna nga bamutadde wali. President n'abuuza lwaki ne bagaana omubulira ensonga kye basazeewo okusumula muka nga gubalagala nakuba masasi. Amugamba agenda kuyita eyo. Ne bamwetoolooza ewantu we yandivugidde dakika 15 n'atuuka e Masaka n'ayogera programu n'avaawo. Kimutwalidde essaawa endala 3 okutambula okutuuka ku kisaawa badde alina okwogerera. Bano obwongo bwe baweereza nti bw'obbulookinga Kyagulanyi obutayita mu nnyendo direct otuuka e Masaka kijja kujjako abantu abagenda omugoberera, ate era kigenda kukendeeza pressure yaabwe bo balowooze nti basikowalinze okusinziira ku programu gye babadde nayo wakati wa Mpuuga, Bwanika ne State. Naye nga bwankuga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyaba buyambe ekkiriza, ekikolwa kimukoze kiyambye nnyo Pulezidenti, kiyambye nnyo abantu b'enkyukakyuka, kiyambye buli muntu yenna olw'ensonga nti mu kibuga already bantu babuufu bamanya dde enkyukakyuka babimanye. Okujjako okubeera mu kavibe okola nti mukulembeze. Neeno gye mumuyisizza one kimuyambye okuba nti eyabadde nti agenze kukola bukozi kubuuza ku bantu ate efuuse mobilization. Kimuyambye n'abantu abali tebamulabangako mu byalo gye mumuyisizza abantu bamulabyeko. Kiyambye President okumanya side endala enkweke ey'Amasaka abantu basula batya, balya batya, enguudo ziyimiridde zitya, abantu bali mu mbeera ki. Ne bamubapale be baalona nga tebasobola byogera kwa buli ggwanga nti Masaka atunudde bw'ati. Kino kye mukoze kiwadde President chance okwetegereza Masaka omutuufu yennyini ng'ovudde ku main ne yeetegereza Masaka ow'omunda afaanana atya. N'abantu abadde balina subiri mulaba bamulabye. Kati kibakubye enkyuku kyekino wano wammanga. Mutambuzizza omusajja ne muyisa mu bisaalu, mu bitoogo, wale mu kubatiya gaasi tabanyeze, wabula lwabadde ayita abadde asangawo abantu ne bamweyungako okutuuka gy'atuuse ku kisaawa. Gw'olowooza eyakoze pulogulaamu eno okuyimiza Kyagulanyi butayita mu nnyendo direct yabadde tayambye muyambe ekkiriza. Kiyambye Kyagulanyi okukola kye tuyita mobilization, n'abadde tebamumanyi bamulabye bamutegedde
olw'ensonga tebakuyita mu nnyendo kintu kya bulijjo bamumanyi nti yo Kyagulanyi naye bw'ayise embyalo gye muyisizza eri mu nfuufu mu ntobazi ate abadde tebamumanyi bamulabye munyumiddwa nnyo n'okusinga bo mu nnyendo kati ne mumutambuza nga mulowooza nti ne vino munaagikyusa era abantu bagenda kubeerawo naye ekimaze gwe mu kibya nti abantu bazze bangi nnyo ekyensusso batambudde kilometers zitabalika ku bigere nga tewali gwe bagulidde ecupa y'amazzi ne balaba omusajja n'ayogera ebigambo bye n'amala n'atambula kati awo njagala kubuuza Abedi Bwanika mbuuze Museveni mbuuze Mpuuga mbuuze ne poliisi bassebo kyeke mwagala tubasayiningirya ssente mmeka olwaleero kubanga mwemutukoledde mukimanyi mwagala kyeke tumwe blanka kyeke muteekemu ssente mmeka kubanga kyemutukoledde mukimanyi kiri kyemukoze okubulookinga ali ku welcome ne muwaliza president ayikijayisi temumanyi kyemukoledde musajja oyo mumuwadde kituyita promotion oba mobilization ey'obwereere nti kati Masaka yo nange ogyeko nti Masaka mu town Masaka emutegedde Kyagulanyi yaani era bamuwose buliro mpaka lwatuuse ogenda ku kisaawo waasanze Namungi w'omuntu kitegeeza kitya nti wandikola ekintu okulumya omuntu weponowozika nga oyambe ekkiriza kati fe twagala bebaza mwebali nnyo mubalire ddala nti president muyambyeko 1 akoze mobilization 2 ategedde Masaka omutuufu yali luddawa abantu babonaabona mu mbonaabona ki gye bamuyisizza enguudo ziri mu state ki abantu babeera batya ate nga bano bambepalemere babadde tebasobola kikola kati mutegeeza bulungi nnyo buli kimu akitegedde kati poliisi n'Empuuga automatically mwokyezza naye ate gomba mwagala okwokyesa ate yabookyezza era buli kimu akyogedde kiwedde kyembaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga muyambe ekkiriza abakubi eggoola 2 mwezi nga ne zero temugitutte wasigadde blank tewali kiriwo awo tuvuddewo mayi tugenda speed ya yiri alright kansoke empiseewo gano okusookera ddala ngenda kusaba mwena bannayuganda abali mu ggwanga lya Italy mwena bali mu ggwanga lya Italy njagala mweyunule vidiyo eno n'abali mu European countries njagala mweyunule vidiyo eno okusookera ddala njagala kusooka okubaza bannayuganda mwenna across the world abagezezaako okukola kye tuyita okusaasanya information n'okwebereramu tugenda gende mu part 2 ya vidiyo eno oba part 2 kutukyali mu part 1 naye ngenda sooka bagamba nti buli owandiika ebbaluwa n'okola vidiyo oba n'okola posting okoneminga brutality kidnap torture ezigenda maaso mu Uganda ne dictatorship ya Museveni the world is watching era batwala buli kimu kye twogera kubanga bakola thorough investigations ne bafuna information nabagamba nti Anita Amongi enkuba ekyamutonnyera air sanctions Bongereza muteekako sanctions yadalo za kiwedde America neemuyiwako sanctions za America zitwaliramu n'abooluganda abako n'ab'emikwano kati ku luno kyemutaategedde kiikino wano wammanga era njagala yoserebere kuno ku vidiyo mu sanctions zino mwenna mwasanyuse nnyo Anita Amongi yamutaddeko sanctions n'abantu bonna muline Bawe Magogo naye muteekako sanctions naye na kyenjagala obbajjiramu kino kyemutaategedde kiikino wano wammanga ensi za Bulaya zonna zimanyi ebikolobero bya Museveni era fayiro gye ziri era ziringa ng'omukalo gw'ennyama oguli mu kibanyi nti embeera bw'etuuka nga tokyalina nva za bulijjo okwata bukwasi ku mukalo gwo n'ojjayo n'oteeka mu mazzi ne gunnyulukuka then otandika kusalasala n'ofumba kati fayiro za Museveni gye ziri byebyo ebigambo by'omusajja mukulu Fred Kajobe Lumbuye ng'agezaako okuba nga kulambululira ebibadde e Masaka nti nno abantu bebadde tabasuubira kubanga baali babalangirira dda nga babagamba mbu tebageza ne basalayo era abamu ne batuuka n'okuba nga babeetinga nga bagamba nti mujja kulaba amaanyi Mathias Mpuuga gayina e Masaka naye munnange kibadde ekitokota nga si kisaanikire Namungi w'omuntu yeeyiye era nga wolaba Teacher Fred Kajobe Lumbuye
bw'abadde nga aku-explainingira. Mpozi kyensobola okugamba nti webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256. Gwali eyo munnange nga tuna subscribinga kekadde obeere nga osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukomawo nabyo temuvaawo.